okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Wasuze otya muganda wange nawe mwannyinaze alaba 3ABN enkya eya leero? Neebaza Mukama kubanga ate akuwadde omukisa omulala okujja okubaako ky'oyiga. Ate naawe ne nkwebaza nnyo okubanga osazeewo okukeeya ku nsulo ey'enkya. Weewaawo obudde bwe buno bwennyini bwe tujjiramu okuyiga ekyokuyiga kyaffe eky'enkya. Ennaku z'omwezi 3 omwezi gwa Desemba. Gwe guno omwezi ogw'ebyafaayo ogwa Ntenvu. Weewaawo nga nawe ne mwannyinaze ali eyo neeyongera okukubiriza okukeeranga okuyiga. Ate teweerabira nti tuli mu gospel hour, enjiri ey'emirembe n'emirembe. Buli lunaku ssaawa zibeera 3 ez'akawungeezi. Ate tuli mu Children for Christ mu ngeri y'emu. Makanisa ag'enjawulo gateeseteese eby'enjawulo. Nawana mu Kabulengwa Sabbath School English Congregation naffe tuteeseteese Children for Christ. Era bakoowoola mwenna makanisa gye muli ag'enjawulo okwenyigira mu nkuŋŋaana ezo. Abasobola okubeerawo physically mubeererewo ddala kubanga yemu abatandikirwako. So n'ekyo nakyo tukifeeko nnyo. Weewaawo amannya Muyinza Edison Kizza Shema nga ndi muweereza mu kkanisa eyo eya Kabulengwa Sabbath School. Era nga ne mu kitongole ekyo kyennyini eky'abaana Children Ministry z'enteekateeka ezo tugenda mu maaso nazo eza Children for Christ Impact. Weewaawo enkya ya leero tugenda kuddamu tuyimbe oluyimba lwaffe oluli ku nnamba eya 52 n'oluvannyuma tugende mu maaso n'ekyokuyiga kyaffe ekyenkya eya leero. Weewaawo olunyiriri lwaffe olw'okujjukira tulusanze mu Bakolinso ekisooka essula 10 olunyiriri olw'12. Omutwe gugamba okubbira kwa Titanic. Okubbira kwa Titanic. Bakolinso ekisooka essula 10 olunyiriri olw'12 Bayibuli egambawo eti: kale alowooza ng'ayimiridde yeekuumenga aleme okugwa. Weewaawo ebigambo ebyo bya makulu nnyo era byetaaga okulowooza n'obwegendereza. Gwe twalabye ekigambo ekigamba nti nedda tekisoboka, tulaba nti ekisa amateeka n'okukkiriza n'ebikola buli kimu kirina ekifo kyakyo kyekizannya mu bulokozi. Naye tosobola kwerokola ne weetaaga oyo ayinza okutuula munda mu ggwe. Amaanyi ag'enjawulo ago agatali gago agatali mu ggwe nga ge maanyi aga Yesu Kristo. Weewaawo ng'ennaku z'omwezi April ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogwa April 1912 emmeeri gye tuyita Titanic yabbira n'essaanawo wakati mu ssemayanja Atlantic oluvannyuma lw'okukoona olwazi olw'omuzira. Era okubbira kwayo kwagenderamu obulamu bw'abantu 1,500. Kyali kiseera kya nnaku. Abamu ku bakawunawo baali 705 bokka. Akabenje kano kaabaawo nga tekasuubirwa, kaali ku luuyi
olwa ddyo olw'eryato lino. Weewaawo awaakuba ekituli ekiyingiza amazzi munda mu lyato, era ebyavaamu byebyo. Mu ssaawa 2:40 ezaayitawo yali emaze okubbirira obuziba bw'ennyanja, era ebisigalira ebyennyanja eno biweza obuzito bwa ttani 5,210, era ng'obuwanvu bwalyo buweza ekizimbe kya myaliriro 11 obuwanvu. Weewaawo enkya eno we twogerera eryato eryo lyali lyakolebwa awamu n'obukugu obwa waggulu, era lyali litwalibwa mu kiseera ekyo kubanga teriyinza kubbira ne lisaanawo. Eryato lino lyali ligalamidde wansi ku ntobo y'ennyanja mu buwanvu bwa mikono 4,000. Okuba omujulizi eri amalala. Weewaawo eryato eryo lyali lyesigika ate era nga kikkirizika nti likoleddwa mu bukugu obw'ekika ekya waggulu nga terisobola kubanga lisaanawo. Era eryato lino batugambye nti lyali lya njawulo mu maato gonna agaali gakolebwa. Eryato lino lye tuyise Titanic lyali lyato eryewuunyisa. Engeri gye lyakolebwamu batugambye nti yali ya njawulo nga si ya bulijjo. Jjukira ekyandiikwa kyaffe kyagambye alowooza ng'ayimiridde yeekuumenga aleme okugwa. Eryato lino lyali ligumu, lyali lyesigika nga lyakolebwa mu bukugu obw'enjawulo, nga lyateekebwako ebintu eby'enjawulo, nga lyakolebwa mu ngeri etali ya bulijjo. Agambye nti eryato lino lyabbira, nti lyafunamu akatuli ku mukono oludda olwa ddyo ne kayingiza amazzi mu ssaawa 2:40 nga bakasimbula nga bakavugako mwanattu amazzi agawaganya mu kituli ekyo ekyali kijje ku lyato gaasobola okuba nga gabbiza eryato lino. Bakaawonawo baali 705 bokka. Weewaawo waateekebwawo ekitongole kye bayita Hay Group okunoonyereza, era nekifuna ensonga 10 okuva ku kabenje ako namuzisaako eryato Titanic. Ze njagala olwaleero okukuba mu bufunze mu mpisa za mirundi 5 ezikwata ku abali mu nsi eno ey'amayengo, emitego era n'obulabe nga semberedde omwalo ogw'obulokozi. Weewaawo ensonga ziizino, ensonga zaali 10. Esooka, amalala gasasulwa omuwendo. Tebbira. Bannyini kyombo kino bwe baagambanga Titanic tesobola kubbira. Nedda. Titanic lyato likoleddwa mu ngeri ey'enjawulo, era batuuka n'okuvvuula nga basoomooza Katonda. Obwetoowaze n'okwesiga Katonda kirungi era kitukuuma. Muganda wange ne mwannyinaze amawulala gasasulwa omuwendo. Yavulaba omugezigezi Sulemaani yagamba nti amalala gakulembera ekigo. Amalala gakulembera ekigo. Amalala galina okusasulwa omuwendo. Weewaawo muganda wange nawe mwannyinaze nkusaba
olowooze ku nsonga eyo. Oyinza okanawe mu bulamu bwo olina byotuukawo n'ogamba nze Edison, nze gundi sisobola kukola wenti mpoziko nga ndiko obuzibu. Kwegamba nawe n'otuuka ne weewulira. Kyekyo kyaviirako Lucifer okugoba mu ggulu, nti yabulira nga yeegulumiza omutima gwe. Bayibuli egamba your heart was lifted up because of your beauty. Nti mu mutima gwe gwasitulibwa olw'obulungi bwe. Basajja bano baalina amalala. Titanic tebbi tesobola siya lwakiriko eryata eddala. Titanic nga yebbira era mu maato gonna tekisoboka ekyo. Naye bavula ne Katonda mu ngeri ey'olusaagosaago. Muganda wange ne mwannyinaze, lowooza ku nsonga eyo, amalala gasasulwa omuwendo gwago. Ensonga ey'okubiri giwulirize bulungi. Tugambye nti ensonga zino 10 tugenda kuziyawula mu bibajjo 5 ezazzulu ezaleetera Titanic okuba ng'ebbira. Ekibajjo ekyokubiri, olumanyimanyi luyinza okuba obulabe. Olumanyimanyi luyinza okuba obulabe. Omugoba wa Titanic omwami ono Edward J. Smith yali agoba eryato lino omulundi gwe ogusembayo alyoka awummule. Era yali takolanga ku kabenje konna mu buweereza bwe. Naye olw'okwemanya muli olunaku olwo teyafaayo kuwuliriza bubaka obw'amayengo ga laadiyo eyamulabula ku lwazi olw'omuzira olwali mu kitundu ekyo. Olumanyimanyi lukwasa embwa mu mannyo. Bassebo ne bannyabo, olumanyimanyi lugenda kuleeta obulabe. Omusajja ono owa Titanic gwe mulundi gwe gwali gusembayo kubanga akola atya, ng'avuga eryato awummule, ng'era alina likodi. Yali akoze likodi, takolanga kabenje konna. Emyaka gy'avugidde gyonna nga takolanga ku kabenje. Naye nga omanyi nti ennyanja etta muvubi, ennyanja etagimanyidde. Sajja ono waatyo teyafaayo nakuwulira okulabulira okwali ku leediyo nti awaayi temutambula olwazi era. Naye Mukristaayo munnange, olina engeri gy'omanyiddemu Katonda. Nze bulijjo nkolawo enti. Nze nsobola okukolawo entya. It is easy. Kwegamba Katonda tumumanyidde, tutandise n'okubaako bye tukola mu linnya lye. Olumanyimanyi lwandizaala obuzibu, lwandireeta akabaate. Muganda ne mwannyinaze, wuliriza ensonga eno gitegeere. Nze nkubuulira, agambye olumanyimanyi luyinza okuleeta obuzibu. Tumanyidde Katonda, Abakristaayo tumanyidde ebya Katonda, tetukyabiraba nga biri siriyasi. Baba bagamba mujje mu lukuŋŋaana lw'enjiri, ogamba enkuŋŋaana zennyini bulijjo zibaawo. Zibaawo, tubeera nazo. Kwegamba olumanyimanyi nti ani agenda okubuulira gundi kale
ate kati webizenga byabaana olumanyimanyi elusukka abaana bagenda kubuulira kirungi nnyo babuulire naye nga togenda kujja bateeseteese babuulidde ekigambo gwe osigadde ewaka n'olumanyimanyi obumanyi sigala ewakaawo tojja naye agambye olumanyimanyi lwandireeta obuzibu okulabula kuweereddwa mu kigambo kya Katonda ku biseera bino ebisembayo ebigenda okubaawo naye olw'okuba nfe tulina olumanyimanyi tulaba ensi ya bulijjo buli kimu ekiriwo kiri nnomu tetufuddeeyo kufa ku kulabula okuli mu kigambo kya Katonda. Katonda yatuwa omukisa ne tufuna omuweereza we omwoyo gw'obunabbi weeguli okulabula kwonna kujjudde omwo ti mu nnaku zino ez'oluvannyuma abantu bajja kuba baagala kuwulira bye baagala bajja kuba tebawulira bazadde baabwe abaana bajja kuba ng'abantu babi naye olw'okuba nti ffe tulina olumanyimanyi tetwagala kuwulira kulabula kwa ngeri yonna kale siganye abaana babuulira bato naye bye babuulira olumanyimanyi luganye okuwulira okulabula okuweereddwa tuve ku baana kale kulabula kwa mirundi emeka kuwonyoomye nga kuvudde eri Katonda olumanyimanyi nti tusobola okukola bwe tuti ffe lujja tukola bwe tuti nedda ssebo bannyabo muganda wange ne mwannyinaze ebyo ebya Katonda tebiiyo agambye nti oyo yenna alowooza nti ayimiridde yekuumenga aleme okugwa weewaawo ensonga eyokusatu ekisinga okuba ekyobulabe kyekyo ekitalabika kisinga okuba ekyobulabe kyekyo ekitalabika olwazi luno lwali lwekweseeyo wansi mu mazzi gye lwakubira eryato obunene n'obugazi bwalyo bwali tebutegerekeka emirundi mingi muganda wange ne mwannyinaze obulabe obusinga okuzikiriza obulamu bw'omuntu obw'omwoyo buba butono era oluusi busituka mbagirawo mu bukambwe ne butuzikiriza ekisinga obulabe kyekyo ekitalabika kyofulaba musajja omuddu gwa Mukama atugamba avoid any appearance of evil weewalenga buli ndabika yonna oba buli nfaanana yonna ey'ekibi lwaki it is not the evil itself but its appearance to lead you to what? To sin. Kikikale ekikutambuza n'abantu abatasaanidde olw'okuba nti gwe oli mukristaayo osobola okwekuuma ani agambye bayibuli egamba nti bad company corrupts good morals ekyo ekitalabika kikisinga okusaanyaawo omuntu ekirabika kyangu kubanga osobola kyewala ekirabika kyangu kubanga osobola okusalawo kireka naye ekyo kitalabika akayinja oba olwazi tumanyi lwali lwenkana lutya lwakuba eryato ne lifuuka bipapajjo muganda we naye mwannyinaze weegendereze nnyo ebintu ebyo ebitalabika obulamu bwaffe obw'omwoyo ekibusaanyizaawo si kubanga ebirabika tetubikoze naye ebyo byetuneglecting ebyo ebitalabika ebirabika ng'omuntu obutalimu value byebyo bituleetera okuba nga tusebengerera mu bulamu bwaffe obw'omwoyo sinakusebengerera n'okufa ne tufa noluka ku level nga gwe wafa dda nga n'okuwunya muganda ge ne mwannyinaze weegendereze nnyo ensonga ezo entonotono obusonga obwo obutono agamba nti akantu akatonotono Yesu agamba nti eŋŋaano kizimbulukusa ekitono kizimbulukusa eŋŋaano yonna
kakati gwe muganda wange abadde akyazannyisa akabi akatono, abadde akyazannyisa akantuntu ako koolabanga akatalimu value. Ng'owulirako muganda wange naawe mwannyinaze nti ebibyo bibi. Olwaleero olunaku lwo lwa kulowooza na kwetereeza ensonga entono ezo. Kasonga kikala kakuleetedde obuzibu. Towayo budde kuyiga kigambo kya Katonda. Kasonga katono nnyo tofuna budde bwa personal devotion. Kasonga katono nnyo temufuna budde nga family kuyigira wamu. Kasonga katono nnyo amikono gy'otambula najjo. Kasonga katono nnyo ebudde by'osinga okwogerako mu lunaku. Kasonga katono nnyo biki by'osinga okuwa obudde. Kasonga katono nnyo baani b'oyogera nabo era mwogera biki. Kasonga katono nnyo biki by'olaba ku ssimu yo, ku kompyuta yo oba ku kintu kyonna, ku TV yo. Kasonga katono nnyo nnyimba music ki gw'owuliriza. Kasonga katono nnyo ebyo byonna busonga butono nnyo. Naye agambye ekyo kitalabika, akasonga akatono ako ke kayinza okusaanyaawo obulamu bwo. Weewaawo ekisinga okuba ekyobulabe ke kasonga akatono ako, naddala ekitalabika. Ensonga ey'okuna, okutuukiriza ebiragiro oluusi si kyekimala. Okutuukiriza ebiragiro si kyekimala. Ekyombo kino kyali kituukana n'ebisaanyizo byonna. Weewaawo era mu kiseera akabenje bwe kaagwirawo, abagoba b'ekyombo bwe baategeerera nti ntiisa, abasajja bano baategeera mu ntiisa nti obwato obutono obutaasa obulamu bwali tebumala. Mu kujjula kw'eryato eryo lyonna ebitundu kimu kyakubiri ku basaabaze ekyalokolebwa. It's a pity. Kaakati okugobereza ebisaanyizo tekimala. Twayise olunaku olw'eggulu nti amateeka si ge gatulokola. Kale amateeka gatulaga bubi. Kale amateeka gatuyamba okumanya ekituufu eky'okukola. Kale amateeka gatuyamba okutulaga direction mwe si ge gatulokola. Ebisaanyizo okubituukiriza obutuukiriza tekimala, wabula wabawo eky'okukola eky'enjawulo ky'olina okukola nange kyennyina okukola. Yes, tekimala, tekisobola kutulokola. Waliwo oyo asobola okulokola, ye Yesu Kristo mwewe. Ebiseera ebizibu bye bigezesa obuwulize bwaffe. Ebiseera ebizibu bye bigezesa obuwulize bwaffe. Ebitundu bisatu ku bagoba b'eryato baazikirira wamu nalyo. Baali mu kuyamba abasaabaze. Obuwulize bwaffe tubulagira mu biseera ebizibu. Oluusi ensasage bw'ebaawo, bwe tuzuulira embeera zaffe entuufu, weegenderezenga amalala. Nkusaba Mukama musaba akuyamba olunaku olwaleero ofuke omwetowaze. Bayibuli kyeva egamba nti ayagala abawombeefu, ayagala abakkakkamu, ayagala abeetowaze, naye akyawa ab'amalala. Muganda wange ne mwannyinaze, Katonda agambye akyawa ab'amalala. Twagambye nti amalala gasasulwa omuwendo. Tugambye ebintu eby'enjawulo, naye nsaba muganda wange ne mwannyinaze okitegeere olwaleero, alowooza nti ayimiridde yeekuumenga aleme okugwa. Saba Mukama akuwa omukisa ng'olowooza ku bigambo ebyo, ate ofuuke omuntu ow'enjawulo agenda okuyamba abalala okutegeera Kristo n'okumugoberera. Katonda ku lw'okusaba. Mukama Katonda waffe bwebale. Ekyokuyiga kitugambye nti
tusaanidde okwegendereza nga tubeera abamulamu bwaffe ow'ekikristaayo, tuleme okubaako ekitwesittaza kyonna. Naye Mukama katulabe nga tutambula nga bwe kisaanidde era nga bwe kigwanidde. Tukulembere n'enki ya leero nga tutandika olunaku luno. Tukulembere otuwe omukisa gwe naffe ng'okusaasira kwe kuli kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. Weewaawo Mukama akuwa omukisa. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.